Your children were given an opportunity to go and defend themselves. I sat there and looked like this. They asked them, okay, let each one come and defend. They had similar results. Same answers in same answers. Did we teach you to have same answers? And you are confusing the parents, you are wasting their time. Okay, even if we are wrong, how can you come and trust me, doctor? We'll be teaching you, even the university students I teach, I don't allow that. Yagwa uyu kyayogera tebakulu bapula lwajjokira nja kumekereza ogamba aka Master, omuzimu gwange butebulinnyo nze kye nali njagalako kimu kye mbanoonyako muntegeeza ng'omuzadde yasasula ssente naye temukikola even if I call now, is that my name in your phone? But why did you Why did you even say? But why did you even say? You are so special. You study in our field. No information. You don't communicate. Is it responsible? And it's a big issue. Why do you not before even going to the UNEB? We shall not let the UNEB. These kids cheated. The director of the school. And you're responsible about bibuuzo. These students even ashamed me so much. How can they ask you what did you do? These are my results. These are my friends. What did you do? When you came to UNEB and you met me there, I asked you, my dear thieves, you are welcome. They said, we are not thieves. When we came from UNEB, the other committee, I said, you said you are not thieves. Why couldn't you even protect yourselves? Why can't you defend your future? Nina abantu babiri abokubuuza abannannyini ssomero n'omusomesa subject yagambibwa nti baagikola ki mutuwe omusomesa yasomesa ekibuuzo kyemugamba nti baakidde essaawa eno yalina okunnyonnyola ekiri mu bibuuzo olwaleero nga nempepa abaana gye babawe gye babalaga nti eno yamusomesa eno ya mwana eriko amanya siga musomesa mwe mwatuuzako abana amanya agali ku pepa ya tica eyakola samale submission. What did you say? Sembo George as the teacher. Kale tetuganye abaana bwe babanga babagamba nti mwabba ebibuuzo mwe abasomesa mwakola apiiru oba mwakiriza ti abaana babba ebibuuzo bannange twasomako mwakola apiiru. Your children were given an opportunity to go and defend themselves. I sat there and looked like this. They asked them, okay, let each one come and defend. They had similar results. Same answers in same answers. Did we teach you to have same answers? And you are confusing the parents, you are wasting their time. Okay, even if we are wrong, how can you come and trust me, doctor? We'll be teaching you, even the university students I teach, I don't allow that. naye nze omuzadde saaliyo omwana yabba ebibuuzo ng'abibbira mu mbwe ng'abasomesa mwatwalako obuvunaanyizibwa okugamba ffe abazadde oba ffe buvunaanyizibwa bwaffe okubuuza baana ekyo kyokka kye twagala okumanya oba babba musooka kudiringana mwana omuzadde yasasula sikulufizi muntu abaana batandika edda mujje ku Sunday mwabali muddeko ku simu Mama, how many parents have I called? I've called a certain number.
Oya, no nakola ne balina okujjaawo nakubira tewakwa. Waso era twamala kugamba nti olina kubira mwana kujja so sife. It was the sister of Job. Mama nina mulungi nnyo. Kakati wakubira sawa 4 ez'ekiro. Wakubira sawa 4. Essimu yange njirina wali recording. N'ekyo okubite mubadde recording yatingana abaana si kirungi bali bana kubitingana abaana bakulu basasula sukulu fees. Bakulu basasula sukulu fees. Ebigezo be babikoze muzadde yabikola. Omwana yeyewerera. Omwana yeyekolera ebigezo. Yeyewerera. Kati temuyekolera ebigezo. Agenda kwewerera. Balina kuyita omwana. On Sunday, sawa 4. On Sunday, mama. Choza 130 candles of sorrow. Even the center was cancelled. A practical paper. Where was having the same answers? Madam, for obuzibu bwaffe si kubanga abaana bangu baki. These students were invented by UNEB and none of them defended Umwalawo. Your daughter, the secretary. Now, at least that one has tried, but educated up to senior, you can't defend yourself on what you did. So, Bono got Roger must be a parent. I'm sorry. What Ngeyita invigilator n'omusomesa wa subject mwagenze nabo akati baba adiringa nayo bakope njagala kuza lwaki friends baani abadiringa business muzeyi. I can destroy you. I'm telling you. Okay, I'm telling you. Let me be. If we are spoiling you already down. Let's deal with you guys. See, mwagwagwadda ate era mukyayogera okugwatta muyaga kasasiro mwerere essomero lyammwe mmwe ate other issues muleka abasomesa abakasoma olwokwanza omusomesa yakwata abaana wala n'abakola ne bagaana n'abasobagamba bababidde ebibuuzo n'omusomesa n'amanyi ebbaluwa zasukaba yamusisize amesaakabakumulina mulimu wano eno Rojana baba uli kwa Monica.
era tutumangako baanako. On Sunday there is a meeting. For us, I will sit in the main hall waiting for you. It was a practical paper. How can you be practical paper? I mean, there's some answer which are wrong. You know what Mauli are judged all the time. How can you come to somebody who that permission to quite a Mauli? Showing us the whole world. Can you imagine? Don't you understand like this? Only 19 students. Why is it that others didn't? They went to UNEB. They gave them their transcripts. They had the same answers. You are coming here all with your cameras. That's why journalists or whatsoever, you are better now. Monica, so you mean for you don't have hands? Ojiro gitereka. But keeping it, I don't think it shows, translates that I will not need it. Nga tennabana kutuuka mu butumu bwe ssente za ttaamu ejja mwali mulowooza nze ssente nzijjawo basobola batya okugoba omwana nti tumugobye kubanga sukulu fiizi za ttaamu ejja tetwagala mutaataaganye mwana ne bwe muba mugamba nti UNEB tejja kutuyamba naye nga ffe tuzze ku ssomero twagala kumanya kituufu mwe abali wano mwasaamirye mulowooza ebyammwe munaabifuna nina ssomero Brenda nga ndi muzadde ku St. Augustine Nakifuma oluvannyuma lw'ebibuuzo by'abaana baffe obutadda bukyanga ebibuuzo bikomawo kati emyezi 2 ssomero terina kye litugamba ebibuuzo abaana bakoppa ate tugamba abaana baffe batuwe omusomesa yababbira ebibuuzo ng'ate nga bwe bawa kannyini omusomesa omulimu era bamanyi omusomesa gye bamujja tebalina kye batukoledde wabula twagala buyambi omuntu yenna ng'asobola okutuyamba aveeyo ayambe abaana baffe batugambye babagamba abayizi bano bagenda kuddamu mu October gwe ekyo kyogerako ki ng'omuzadde tebakitugambako fisikale wabula tukiwulira buwulizi okuva mu bantu abalala kubanga abaana bagenda ku UNEB nga 2 since then tewaliwo omusomesa n'omu atugamba kiddako nti oba bagenda kuddamu wabula tugezako obuuza amasomero amalala gatugamba kaliculamu bagikulozinga kati tetumanyi kiddako kuba essomero terina kye litugambawo. Amanya gange nze Monica Nakijoba nga ndi muzadde ku St. Augustine Schools e Nakifuma. Nasasula school fees yenna ne mumalayo era ne bagoberako n'omwana wange ttaamu ejja mu maaso gy'atannatuukamu mbu bamugobye ssente za ttaamu ejja naye tulinze ebibuuzo tetulabayo
kufiibwako eri nnannyini ssomero oba tetufunayo information yonna gye batugambako ng'abakulira essomero nti oba kino ne kiri wabula tulaba bakukutana baana baffe bakubira baana okutuusa leero lwe twebuuziza kiki ekigenda mu maaso n'ebibuuzo ne tusalawo ng'abazadde tusituke tujje ku ssomero bwe tutuuse ku ssomero tetuyambiddwa kubanga ddayirekita taganyiza kwogera naye mu butuufu kuba tubadde tuzze kumanya ki ekigenda mu maaso ku bibuuzo naye ddayirekita atugambye mbwe essomero lyakoppa kati ffe abaana baffe bakoppa ebibuuzo tetumanyi oba abaana bakoppa ebibuuzo nga bali waka waffe oba abaana ebibuuzo babikoppera ku ssomero yakanyiza tugamba mbu tugende tunoonye amusomesa eyali asomesa abaana baffe ffe abaana twabawa ku ssomero tetwabawa musomesa kati ye buvunaanyizibwa bwe nga ddayirekita okunoonya omusomesa oyo ffe batusindise mbu ffe tugende tunoonye omusomesa atagemanya leero tuzze nina mutabani wange katulayisu yatuula senior first year ebibuuzo bye ebimu ku bibuuzo y'abaana ebitadda ebbanga natulinza okubanga essomero litwanukula tuwa kiki ekigenda mu maaso tebatunyeze naye netwesitwani tugamba tugende ku ssomero tulabe obuzibuliwa twagadde okwogera ne ddayirekita si ye muntu gwosobola okwogera naye yatutegeezezza nti abaana bakoppa ebibuuzo tumugamba abaana UNEB yabayita nayita n'omusomesa oyo yasomesa pepe eyo nti omusomesa yabula n'atugamba tugende tumunoonye gwe tutawa appointment gwe tutawa mulimu tugenda mumunoonyezaawa direkita yalina obuvunaanyizibwa obunoonya omusajja oyo agende naye ku UNEB tiyasobola kikola n'essaawa ya leero tulinze tulabe kyekiddaku tatukubira nko yali tunyega ekigambo kyonna tuwulidde buulizi mmwe ekya Sunday eriyo meeting obuki tetugimanyi kati tusaba gavumenti etuyambe omuntu yenna ayinza otuyamba atuyambe ku ssente Augustine Nakifuma okubanga esobola okubanga tufuna ebibuuzo by'abaana baffe tubasomesezza emyaka 4 zero balance myaka 5 zero balance terina omugoba banja n'ebibuuzo by'abaana 19 tebirabikako. Nze Katula Yusufu ndi mwizi oba nali mwizi ku St. Augustine Senior Secondary School Nakifuma erisangibwa e Mukono. Nakola ebibuuzo byange era sirina muntu yenna yannyamba naye abayizi abamu ku bannaffe baafuna ebibuuzo effe tetwafuna. Twavaayo ne tubuuza essomero lwaki ebibuuzo byaffe tebyavaayo balemererwa otunnyonnyola ekituufu babeera mu tubuzaabuza bwe batukubisa obusimu bwe bajje batunnyonnyola tebalina kye batunnyonnyola kirimu magezi paka we tuvuddeyo nga twagala bibuuzo twagala kweyongerayo naffe kusoma. Bwe twagenze ku UNEB twasanze nga epepa gye bagamba nti omuyizi as in trials nti omusomesa yazikola ng'omusomesa yazikola tetumumanye namumanya ku ssomero tetumulabangako tetulina netutemumanyiiko. Omusomesa yatusomesa mulala n'erinnya liri ku lupapula lwa trials y'omusomesa nabyo birala. Twagala ebibuuzo bane tusaba buyambi. Omusomesa yabasomesa yaani olupapula luliko mannya gani? Olupapula luliko amannya ga Ssengo Sonko Gerard. Omusomesa yali atusomesa bali bamuyita Segane Herbert. Then nekirala edi teacher aliwe essaawa zino tetumumanyi wabula ye yatwogerera ku UNEB teyaliwo nga tukola ebibuuzo naye ate gwe bagamba atwogerere. Ddayirekita ye Dr. Buye Martin era ye talina kye yakola yatunula butunuzi. HM yaliwo yaliani HM eyaliwo tetumumanyi n'omukadde yaliwo nga mukola ebibuuzo tetwayina HM eyali akolanga HM ebiseera ebyo yali mutabani wa ddayirekita eddayirekita. Kati naffe tetwamanya HM mutuufu essaawa ezo. HM gwe twagenze naye ku UNEB ali awo naffe tetumulabanga nawo twamulabidde eyo nga bagamba mbu ye HM waffe. Amanya gange nze Namulira Jobya. Namulira nga nabadde mwizi ku St. Augustine naye nina obulumi bungi kubanga saafunye ebibuuzo byange ate ab'essomero tebanfuddeeko kuba director yennyini batugamba mbu omusomesa gwe twakolagana naye tukoppera
mbu ffe tumwenoonyeza kubanga bo tebamwina ate baga omusomesa tali professional kyokka ye baamuleetera atusomesa. Kati nze mpulira n'obusungu mpulira ennaku kuba baatuleetera omuntu atusomese physics na buli kimu kyokka kuseno tubabuuza omusomesa batuga atali professional bo tebamanyi gyali ffe tumwenoonyeza. Oyo omusomesa yabasomesa bbanga ki? Yatusomesa okumala emyaka 2 kuva senior 3 paka senior 4. Nga yani? Segani Herbert. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you